Mwami Museveni kebera omulyango gw'emmanju waliyo ekiyinja. Nkugambye nti kebera omulyango gw'emmanju waliyo ekiyinja. Oluggi lw'omulyango gw'emmanju lwazibikirwa ekiyinja terukyasobola kweggula. Bwe nnali nkyali muto nalowoozanga nti omulyango gw'emmanju gukozesebwa kufulumyanga mirambo gy'abavubuka ewaka abafudde tebazadde. Namala kukula ne ntegeera obukulu bw'omulyango gw'emmanju nti eyo ebeera emergency exit. Nti bw'ozindibwa mu maaso option ebeera esigaddewo yakutolokera mu mulyango gw'emmanju. N'abasajja abaabanga batawadde misolo abakwasi b'emisolo we bajjanga okubakwata baatolokeranga mu mulyango gw'emmanju. Waakiri tofanga nnyo ku ppata z'omulyango gw'emmaaso naye ofanga nnyo ku ppata z'omulyango gw'emmanju. Teweebakanga tosoose kwetegereza mulyango gw'emmanju oba mutereevu. Kubanga n'omuliro bwe gukwata ennyumba ebiseera ebisinga tutera kukozesanga mulyango gw'emmanju. Manya obukulu bw'omulyango gw'emmanju. Tegeera obukulu bw'omulyango gw'emmanju. Teweebakanga n'osuula omukono oba n'osuula ennanga nga tosoose kebera mulyango gw'emmanju. Mwami Museveni okakasa omulyango gw'emmanju guteredde bulungi? Okakasa omulyango gw'emmanju omaze ebbanga ki nga toguceekingako kulaba oba gukyasobola okweggula? Essaawa yonna oyinza okuzindibwa ne bakwokera mu nnyumba. Essaawa yonna oyinza okuzindibwa ne bakuwambira mu nnyumba. Kye kiseera wadde nga bw'oba ovudde ku mirimu gyono gy'otambulira yonna oyitira mu mulyango gw'emmaaso, enkya bw'oba odda konkonera ku lw'emmanju. Oba bw'omala okuyingira ennyumba weegezeemu ng'adduka ng'ofulumira mu mulyango gw'emmanju. Kubanga olumbe luyinza okutaayiza nga toyina bufulumiro. Omuliro guyinza okukwata ennyumba nga toyina bufulumiro. Museveni omwana wa gadde omulyango gw'emmanju. Mu buli ky'oba okola lekangawo exit. Lekangawo exit. Tubalenga nnyo akaseera k'obuzibu oba akaseera ak'ebizibu mpiseewa. Y'ensonga lwaki buli maka gaabeeranga n'ekyagi si lwakuba gaabanga tegayina nnimiro enjala bwegwa kyekiddako. Ekyagi kyo kiyimiridde kitya mu kaseera kano? Ekyagi kyo kirimu emmere emala nti singa enjala ebeera egudde oyina w'ogenda okujja ekyokulya? Omwana yeefudde ekizibu ku mulyango gw'emmanju. Omwana azibikidde omulyango gw'emmanju. Omwana aggalidde omulyango gw'emmanju. Omulyango gw'emmanju gwazibikidde. Gulongoose. Wakyaliwo obudde. In case of anything ng'olina obutolokero. Omuliraano. Yes, gwe ne baliraanwa abo oba osanga enkolagana yammwe okuva edda n'edda ebaddengamu ebirumira naye at least obadde omanyi bw'okwata baliraanwa abo era ng'omanyi lwe banyiize n'ekyokubaddiza n'ekyokubakolera. Omwana omubi ayonoona omuliraano. Tokkiriza mutabani wo Museveni kwonoona muliraano. Omwana omubi ayonoona omuliraano. So nga ate enduulu ne bwevuga nti waalaalaalala abasooka okudduukirira be b'omuliraano. Oba ne bw'ozindibwa gy'olina okuddukira mu bamuliraano be basobola okukutaatira n'okukukwekako. Ne bw'oba otwaliddwa abasobola okukuba ku nduulu bamuliraano. Era be basobola okugamba abantu oba sinakindi n'okukulondoola nti bannaye gundi bamututtewa bamuliraano. Omwana omubi ayonoona omuliraano. Tokkiriza mwana wo kwonoona nnyo muliraano. Ne bw'oba olina ensonga ne baliraanwa abo
lekawo ku gaapu ebafuula abakyali baliraanwa bo. Toyonoona nnyo muliraano, totta nnyo nkolagana na ba muliraano. Nakunyumizaako ku mugagga Katumba ow'Ennamulonge eyali alowooza nti ssente ye kamala byonna, era yali alowooza nti ensi girina takyetaaga muliraano. Lwe yafiirwa naggula ekikomera kye yali asiibanga gadde buli budde nga n'emmotoka yafulumanga awanisa endabirwamu, abantu baazira okujjamu. Lwe yategeera obukulu bw'omuliraano. Ssente, buyinza si ye kamala byonna, naye enkolagana yo n'omuliraano eyimiridde etya? Yes, ebadde si nnungi okuva edda, ebaddengamu ebirumira okuva edda nedda, but at least olw'okuba ggwe ne bamuliraanwa abo muyina history, omuli ow'okusiiba ku njala mu nsiko, omuli ow'okugendera ku ssomero mu bigere ng'ate temwambadde, omuli ow'okugendera ku ssomero ku bigere ng'ate era muli mu bigere, omuli ow'okumanya muwogo bwakalabula emimiro nga tekuli nva. Ono omwana akulidde ku bittafutafu, ono omwana akulidde ku bbulubbandi. Tomukkiriza okufuuka ekipimo kw'opimira enkolagana yo ne bamuliraano abo. Tabamanyi, tabategeera, kubanga alina ne byatajja kugumiikiriza ku bamuliraanwa abo, lwa nsonga ye tamanyi ntegeera yaabwe, tamanyi ddi lwe banyiize, tamanyi ki kye basobola kukola, era tamanyi oluusi na kibakozesa kye babeera bakoze. Gwabimanyi, gwabimanyi, gwamanyi baliraanwa abo, gwamanyi bw'olina obbakwata, era gwamanyi lwe babeera basusse, gwamanyi lwe babeera bayitiridde, gwamanyi ddi lw'olina okubalinda. So ono tabimanyi. Oleese omuyimbi omukyamu mu audience enkyamu, ono muyimbi wa kadongo kamu gw'oleese ku yunivasite ewali abaana abato ab'omulembe guno, oleese basudde e Makerere University ayimbira abayizi ba generation eno be yasanga abagenda ku university nga yena amaze n'okufa, oba abaazaalibwa nga ye sina kindi amaze n'okufa. Gy'otutte ennyimba za Amani basudde zi entertaining abantu abo. Otutte Sebatta ku university a entertaining abavubuka. Tulina okupimanga audience mukolo ki kwentwala omuyimbi. Ebyambalo byambalwa okusinziira ku mukolo. Ku mawuledi tebambalirayo lubugo era tebatundirayo nsiriba, kyokka ate ne mu kusamira tebambalirayo ntalabuusi era tebambalirayo sapule. Mucyo ki kyentegeeza? Pima ekyambalo ky'oyagala okutwala mu community otunde. Omusirikale omusajja takwata mukyala, oleese omusirikale omusajja akwata abakyala, oba oleese omusirikale omukazi akwata abasajja. Omuntu gw'oleese mu audience eno oba okugiyigiriza empisa mukyamu. Tosobola kuleeta musomesa ayogera luzungu lwokka mu baana bamanyi Luganda. Balina okubaako olulimi mwe basinziira okuwuliziganya. Nkiddamu, tosobola kuleeta musomesa amanyi luzungu lwokka mu baana boogera Luganda. Balina okubeerako n'olulimi mwe basinziira okuwuliziganya. Obaddenga n'olulimi mw'osinziira okuwuliziganya n'abantu bano, si nsonga bwe baba tebaakuwulira, bayinza okuba tebaakwewuliza naye nga baakuwulira. Manyi waliwo enjawulo wakati w'okufuula n'okwefuula. Bayinza okuba tebaakuwuliza, tebaakwewuliza naye nga baakola ki? Baakuwulira. Era nga wamanyanga ddi lwe bakwewulizza ne lwe batakwewulizza ne lwe batakuwulidde, ng'era gwamanya eddagala ery'okulunga mu bo okusinziira ku ggwe ky'olowooza nti kye kirwadde ekibalimu. Ono oleese musawo w'amaaso ku balwadde b'amannyo. Museveni
ono oleese musawo w'amaaso ku balwadde ab'amannyo, omusawo gw'oleese mukyamu okusinziira ku ndwadde eriwo erina okujjanjabwa. Bano abantu bo wawangaala nabo mu Kasaka, emyaka gye wawangaala nabo, era obadde olina by'otakola. Olw'ekyo sifuddeeyo baba kitutte for granted gwe olw'okuba obadde tokikola, naye obadde olina by'otakola. Olw'ekyo ng'ojjukiramu, kubanga omwefumiitirize ye muwanguzi. Waliwo bye tuleka ne baganda baffe mu famire batukola ebintu, naye olw'okuba tulina history gye twakulira, ndabike nga nze nkoze kino gundi, ndabike nga nze nkoze kino gundi eyampeeka, nga ntwala ku ssomero eyampeeka, nga nsomosa omugga eyantikka, ekidomola wadde nkoze kino kamwerekereze, wadde yafuuka omubi kamwerekereze, ng'ojjukirira ku ekyo. Naye ate ekyo obeera tokijjukidde ku lulwe, obeera okijjukidde ku lulwe kubanga Omukama waasinziira, emikisa ne gyeyuna mu maka ewuwo. Abandi ne bagamba nti akasajja kano bannange kalogo. Kumbe gwe omutima gw'omulungi, ekisa kyo n'okubaako bye weerekereza bye bikufaananya omulogo eri abo ababeera bakuloga, kubanga baba baakulemwa. So nze mbadde nteesa nga ggwe alina ebyafaayo ne bano abantu bano, gwamanyi enkwata, era tokkirizanga okuva mu nsi ng'abaana tobalekedde enkolagana nnungi na muliraano. Agambye mbuyeeko ki? Tokkiriza okuva mu nsi ng'abaana tobalekedde enkolagana nnungi na muliraano. Olw'okuba bo tebaba na experience ku nkwata ya muliraano, bayinza obutawangaala ku kitundu, tebamanyi balogo baakwo, tebamanyi migozo bano gyakwo, tebamanyi baani basuula mayute ba budala, tebabamanyi. So kya buvunaanyizibwa otendeka abaana abantu b'oku kitundu, era obayigirize enneeyisa y'abantu b'oku kitundu, then oluvannyuma obategeeze enkwata. Omuntu alina okuddira mu bigere yoyo eyeefaanaanyirizaako ggwe. Omuntu alina okuddira mu bigere si oyo akufaanana, wabula yoyo eyeefaanaanyirizaako ggwe kuva munda. Olina siyaasawo gw'okuba ab'omuliraano. Ab'omuliraano omanyi ddi lw'obamwenyeza ne lw'obanyiigira, naye omusika oluusi gw'oyagala okubalekera tamwenya ne lwe kyetaagisizza, teyeenenya ne lwe kyetaagisizza. Mukambwe nnyo ekiyitiridde, tamanyi ba muliraano. Kyokka ate nammwe ab'omuliraano kano kammwe, bw'ebeera kampani boosi n'afa ne balekawo omusigire, manya nti ono mulala nnyo gw'oli mukama wammwe. Kuba oli mukama wammwe oluusi mwatandika mulina fulampeni emu, kati ngereza ku ntakke. Mwatandika mulina ekyoto ky'emigaati kimu, mwatandika muviire ewammwe mu nkuba n'ejjanga ebakuba muyimirizeewo kampuni muzimbe kampani. Oluusi ne bw'aba agenda okubagoba abaamu kali twatandika ffenna mbateeraani, ne bwe mumunyiiza oluusi abeerako bye yalesa olwa hisitole yammwe. Hisitole wammwe oyo temumuleetanga ku basigire. Abasigire ebeera generation ndala naye eyina ebyayo. Abasigire ebeera generation ndala era ebeera eyina ebyayo. Mwogi buno obubaka bubwo mu buli kyokola
lekanga wa akazigo k'okwekwekamu. Nkiddamu, mu buli ky'okola lekanga wa akazigo k'okwekwekamu. Bw'obanga olina ky'okola omuntu munno nammwe abali eyo, lekangawo kagaapu mwayinza okugamba mumusonyiye ku lwakino. Tomalangayo akalimi k'omuntu ak'okunyiigira n'ak'okukukyawa. Kubanga ensi ekyuka nga ssaawa, olaba maato gegeevuunika, ate olwo omuntu obuntu. Olekangawo gaapu olikwana kukwatirwa ekisa bw'onaabanga weerumise oba weesulise akuvuunule. Naye ku lwakino wadde kyali kiti naye yakola ati. Mu makomera ani ayagala okugendayo? Siwaliyo. Naye ate waliyo abagendayo ne bakwana emikwano n'abasirikale. Sikitegeeza nti abasirikale baba ku nnono yaabwe ey'okukuuma ennyo abasibe ttayiti tebalina kutoloka ne lwetaagisizza okubakuba ne babakubamu ku mikko. Naye ate waliwo ebikola ebikolebwa oli n'agamba wadde abasirikale bakola bati, naye ono yayinamu ak'obuntu oba yali wanjawulo mu kino. Wakati ng'okola obuvunaanyizibwa bwo oba wakati ng'okuuma ebibyo, lekangawo kagaapu ak'ekisa. Tomalaayo kalimi ka muntu kukukyawa for good. Ekirala, mwewala okusiga obukyayi. Nkiddamu, mwewala okusiga obukyayi. Ensigo y'obukyayi buli lweyanjaala bwekungulwa neeyanika mu bujjetta n'abaana. Ensigo y'obukyayi tereeta bugagga nga ya mmwanyi. Wakati w'osigira ensigo ye ey'obukyayi sigawo n'ey'okwagala ate esukka obungi okusinga ku y'obukyayi. Kubanga nsuubira ne mu bajeti ya kitaawo eddagala lyagula mu ddwaliro olunaku lisingako obungi ku bantu batta. Emisaala egifulumira mu bakozi ba gavumenti buli mwezi gisingako obungi ku bantu batta. Gavumenti erina abakozi emitwalo emeka? Gavumenti ya taata omwezi etta abantu bameka? Abafudde mu bulagajjafu bwa gavumenti, abafudde direct shoot, abafudde obutwa bateeke ku minzaani. Be basinga obungi okusinga abasasulwa emisaala ng'abakozi. Ako nga kulekedde. Emirimu emibi togikkiriza kusinga bungi. Emirimu emirungi gye giba girina okusinga obungi. Naye ffe nga wano gataliiko nfuufu tuvumirira ebikolwa ng'ebyo. Moji stop it.